Tukulisayo mukwano gwa ffeggwe alaba WBS TV mu program ensi n'obwengula awo no tubaddeko mukumula naye tukomyewo nga bwe twakusuubiza wali nga tugenda kudda tukubuulire ensi eyitibwa Syria olutalo oluliyo lutandika litya. Kyali musajja mukulu Farao Kiribedda ne munywanyi wange Lwanga Godfrey. Professor mukama wange twagala tunuulire olutalo luno luli mu Syria lutandika lutya. Njagala ojjukira ekintu kiri kimu. Ennaku z'omwezi zaali 29 omwezi gwa musanvu. Mwezi gwa musanvu mwaka gwa 2011 wano jjojjo abantu benyiwa abantu mu Syria ne bagamba ekibala kyemalira bagamba kubanga ba Syria bagitunuulira ne basonga ku Iran ne bagamba Muhammad Ahmed Nijad agenda kuwummula ate lwakigwe towummula bamulaga nti mu Iran waliyo omusukulumu Khamenei ne bamugamba nti oyo ye wansikirano era alwa ku bukulembeze yatola Khamenei ne bamugamba gwe toli mukulembeze nga wa Iran olwo bawulira obusungu muri bayimugamba na busungu bayimugamba eze ennaku z'omwezi bwe zaatuuka abantu baali bamaze okupulaninga ekyabwe 29 omwezi gwali gwa musanvu ne bagamba nti ki mu mwaka gwa 2011 ne bamugamba ekimala kimale Free Syrian Army netondebwawo nga tennaba kutuuka abatulaba njagala balabe WBS bulungi ku lutimbe gagadde nti abantu basooka kwekalakaasa nga bino tulaba mu nsi ezimu ebyokwata emiti ne muyita mu kkubo n'emitabi gya miti atulaba ku WBS okwekalakaasa tekutandikidde mu Syria wokka ate ne kuvaamu obuyeekera ne kuvaamu n'ekitundu ekimu okwekutula ku nsi okwekalakaasa kuno okwokunye okudda mu nguudo ne mudduka ne mugenda ne mukubagana ne mulekana ne poliisi n'amagye mu nsi ez'enjawulo okwekalakaasa kubaddeyo mu nsi ez'enjawulo. Njagala tukkiriziganye n'abatulaba kati ku WBS nti e Burundi kubaddeyo nga kw'amaanyi, e Libya kwaliyo twakulaba okwo, mu Egypt kwaliyo twakulaba mu Egypt. Era abakulembeze bonna ab'ensi ezo ze tunnyonnyoddeko bamaze okubalaga ku WBS ndoza ku screen yaffe babalaba bulungi. Entalo ezitandikira mu kwekalakaasa n'okugenda mu kkubo nga mugenda mu Asadi abantu bamukkiriza ekintu kiri kimu kiruwa bamugamba nti ofuze emyaka 10 okuva mu mwaka gwa 12 gwe mufuzi tetusobola kukkiriza kusukka wano 2011 gye emyaka 11 egyetongodde ng'oli mukulembeze. Abantu we batandika okwekalakaasa mu Syria amagye agaali galabye ebintu ebitambula ate geegatta ku beekalakaasi. Eriyo amagye agakyuka ne gava ku mukulembeze ne geegatta ku beekalakaasa balwanyisa omukulembeze. Riyad al-Assad oyo yali ku ddaala lya Kano yayogera n'abamwenkana wamu n'abamusingako mu magye ne bamugamba twegatte ku ddaala twegatte ku beekalakaasi. Assad family tufuze banga ddene eno si Saudi Arabia ekimala kimala kino kibaddewo ne jjojjo juzi wano mu Burundi. Bamugambo wange gye emyaka 10 tegikumala genda. Njagala tukkiriziganye n'abatulaba ku WBS nti bannakyemalira abasinga obungi obukulembeze baba tebaagala kubuvaako. Olwo abantu bavuddeyo bagamba nti Assad oba olemedde mu buyinza kati naffe katukole. Riyad al-Assad njagala Bashar al-Assad ye mukulembeze afuga kati Riyad Assad oyo yakulira Free Syrian Army ekibinja kiri ekirwana ekibinja kiri ekiri mu nsiko ekibinja ekigamba nti gwe ekimala kimala ekibinja ekigamba nti nedda tukooye 2B9 yemu ku mundu lwasa mayinja ekozesebwa mu lutalo emundu eno weekubye esesebbulawo. Abantu bane mundu ngeeze ezikuba nezisesebbula babeera basobola kuzijjawa ate babayekera buyekera abamu bantu buntu bazijjawa. Njagala tukkiriziganye n'abatulaba ku WBS ensi ezitunda emundu ez'amaanyi emu ku zo ye China ate Russia esinga kutunda tanka. Russia naye eyingiramu kuba naye ez'amaanyi olwo tanka eba na z'amaanyi. Jjukire Farao F-13 eyo naye mundu lwasa mayinja ebadde ekozesebwa mu lutalo luno era lukyaliyo ekyalukozesebwamu ssebo. Ezo zonna ze bimu ku bika by'empundu bye tutunuulira wano nga Professor atuyisizaamu kubanga olutalo luno tulabye nga lutambula kuva mu 2011
okutuuka olwaleero ate nga lukyagenda banaffe bana tebakozeeyo kiraga nti lutalo lukome kiba kitegeeza nti lukyatambula lugenda maaso. Tukyali ku WBS TV mukwano gwaffe mu program ensi n'obwengula. Eti musanvu eyo nayo kika kya mmundu lwasa mayinja ekibadde kijja kikozesebwa mu lutalo luno olwa Syria. Njagala abatulaba bakkiriziganye nti mu bwengula bateeka okuteekayo ennyonyi ez'amaanyi. Ennyonyi zino ezisinga okulwana entalo eziri ku mutindo gw'ensi yonna oba eziri mu Middle East ezisinga obungi zimanyikiddwa. Ennyonyi ezikola mu ntalo Spirit bomb ogimanyi abasi bagirabaawo eyo abantu ekoze mu ntalo ezisinga obungi naye tekinologiya w'ennyonyi yayawukana. Tekinologi agenda ayawukana naye ng'ekozesebwa nnyo mu lutalo n'ennyonyi endala ezifaanagana ebikabu ebityo. Olutalo no lulina abantu abaluwagira nga si bannasiriya nga boogamba nti olutalo wabeerayo abaluvugirira abaseketerera abateekamu ssente abategeera ebyobufuzi bya Syria n'ebya Middle East. United States of America eteekamu ssente. USA Obama egamba nti mugiraawo mpolampola nammwe mbabadde Obama ateekamu ssente awo basobole okulwana. Munywanyi we omumanyi bulungi nnyo ono wa Bungereza David Cameron olutalo olutalwagalirangako ddala agamba nti ki abayeekera bateeka okugjako Assadi's family naye awulira muli yali yagadde baveeko. Munywanyi wo ng'akyali Ssaabaminisita wa Bufalansa omukulembeze wa Bufalansa naye yali Nicolas Sarkozy ono mu Israeli ono Prime Minister aliwo Benjamin Netanyahu abo bonna babadde baagala nnyo Free Syrian Army okwata obukulembeze ejjeko eri Assad family Assad's family naye tali yekka naye alina abamuwagira ensi nga Russia emugamba nti wamabeerako China wamabeerako Iran wamabeerako abo bamuguza ebyokulwanyisa Iran amuvujjirira naye ate China yatundayo mundu ezisinga obungi. Atulaba ku WBS TV twagala okutegeeza nti eno program ensi n'obwengula togivangako kubanga tukutambuza ensi ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twagala tukulekaawo tugenda kudda ate olulala tutandikiraawo oba oliawo n'okwongerayo mu nsi ez'enjawulo n'ebyo ebyenjawulo ebikozesebwa mu nsi ezo okulwana entalo nga bwe twagambye. Program ensi n'obwengula tujja kuba tukutambuzanga ebintu ebyenjawulo ensi ez'enjawulo abantu ab'enjawulo n'entalo ez'enjawulo byonna okutwalira wamu. Mbadde musajja mukulu Falaawo Kiribedda mukwano gwaffe gwatulaba ne munywanyi wange Lwanga Godfrey nga bulijjo Professor w'ebyafaayo. Mbeere bulungi mweraba.